Sio amanya zekinene Hassan. Ndi mutuuza wa Munkongo. Ensonga y'ekibanja ekyo Juma Nsimbe abaana bakikayanira nawulira biwulire. Sinanyo kiwampu kya nnyo kimmanyi wakati w'abaana n'ensonga z'ekibanja kya Juma Nsimbe. Kubanga nange nalingero w'ekyalo ngenda okulaba ebitooke biki bino bisaayi bintu biri ku ttaka sina kyemmanyi tuwalya ngamba sina kyentegeera n'okutuuka ku ssaawa olwaleero era sina kyentegeera n'ensirika ekirungu oba ekyamu Juma Nsimbe yalwala ali mu kibuga ewamujjanjaba bukyanga ebyo bibaawo Juma Nsimbe simulabangako n'amaaso gange ku kitundu kuno oba ewuwe n'olwekyo taata nkuddamu kugamba ensonga z'ekibanja ekyo nkyaziri ebbali nga bwe nkunyonnyodde sina kyentegeera bulungi nnyo ku kibanja ekyo kubanga Juma Nsimbe gwe twandibadde nannyonnyola nikyo ABCD simulabako abaana ab'ewuwe tebasitukanga kujja wange babeeko kye baŋŋamba okujjako oyo Zaayina yampitako n'eŋŋenda ekyabakadde n'ambuulira ku nsonga z'ekibanja ekyo naye ensonga Zaayina ziwulira naye nga Zaayina bwe yannyonnyola ate nga nze nteeko n'okulya ku luyirwani lwa Juma Nsimbe nsobole okugeraageranya n'okubaako kye njogera ku nsonga ezo nga gwe oludde ng'obalaba. Juma Nsimbe kojja wa Zaayina kojjaawe oli maama w'omwana oyo Zaayina yamuzaala ye mwannyina Nsimbi Juma era baazaalwa abo Juma Nsimbe ne Sophia. Gange nzaalima Nsimbe. Oli muwala wange? Ndi muwala wa Juma Nsimbe. Ki ekigenda mu maaso? Ekigenda mu maaso muwala wa Kkoyo Zaayina yayagala okubba ettaka lyabwe atutte ekiseera ng'atutawaanya si mulungi gumu si mirundi ebiri kyokka ye agamba ngu guno alinako Zaayina talinaako ekikye yakitunda ekyabwe baakifuna nnyabwe yabawa ne mwannyina ye ku kikadde Zaayina bwe yatunda ne mwannyina teyamuwaako wadde olukumi mwannyina gy'atuukidde okufa era nga banyimba era nga tebakwatagana lwa budde lwa ttaka naye atumazeeko emitende ebintu byaffe byonna byonoonya abimazeewo bannange byebyo makya tubalabiddewo nga batuuse ne kulweda yaabwe ng'etandise okulima era naawe olaba weerimye naffe ne tukubaakubako ku masimu abantu baffe era abalala ne bajja tuli bangi bakuba abalala tebannatuuka naye nga taata waffe embeera ye si nnungi olw'ettaka lye Zaayina amusse namwandu w'omugenzi Ssenfuka ekyabakadde ku sseero yeeteekako erya ddaali teri atamumanyi oyo ddaali mukyala mukulu amusse teri kirala kubanga ebibaawo ebimu tusooka ne tumukisaako naye eri atabuka taata waffe embeera mbi nnyo naye bo bagamba mbu twamuddusa nga tumuddusa tutya okumujja mu kibanja kye naye kale kamutte Ntwatwa Jackson nafunye essimu ku ssaawa 12 olunaku lwa leero nga abasajja abalina amajambiya n'amafumu nga bayise ku ttaka ly'omuzeeyi Juma Nsimbe katate eddakiika ntono ne bankubira nti ate waliwo greda gye batikkudde etandise n'okusenda ettaka ly'omuzeeyi omuzeeyi oyo aweza emyaka 49 naye kati essaawa eno mulwadde era awaka bamuddusaawo nga ababbi b'ettaka bazze nga bagezaako okwagala okumenya ennyumba okuyingiramu so kyewuunyisa nti guno gwe mulundi ogwokusatu
nga n'omulundi ogwokubiri yadde ya Independence Day ennaku z'omwezi 9 ogw'ekkumi. Abasajja bali mu nnamba nga 8 bakutte amajambiya amafumu bagudde ku ttaka ne basaawa ebintu by'omuzeeyi ono ku ssaawa 11 era okulaba abasajja bamenyi b'amateeka naye ng'ate nenya poliisi kubanga abantu 8 okubeera mu kitundu nga balina amajambiya balina amafumu ne bagwa ku ttaka ly'abantu ne balisa okuva ku ludda olwa DPC akomandinga Nagalama. Naye nayogedde ne headquarters era headquarters ne responding immediately ntegeeza ekitebe ekikulu ekya Uganda Police. Abakulu bonna tubeebaza ba directors ba commander mwebale nnyo Commander KMP, Director Operations, Inspector General Police mwebale kubanga ba response mangu okulaba nga ensonga zikakana era grader ekwatiddwa ndowooza kati embeera ezze mu ntego. Erinnya Mulumba Isima, Chairman Nkonge B. Nzaaliddwa kuno era kwe nkulidde. Muzeeyi Juma Nsimbe taata wange, taata muto. Sofia Nassejje bazaaligana ne taata Juma Nsimbe yali muyita Ssenga. Sofia Nassejje n'azaala abaana 2, Zaina Nansereko ne Ayubu Kikadde. Sofia Nassejje be yaleka. Sofia Nassejje mwannyina Juma Nsimbe era bwe baakuba. Sofia Nassejje ebiseera bye byonna yabeerako ku kibanja okwo era twakula we tumulaba ne mwannyina Juma Nsimbe. Ekibigenze okutambulira okumanya obutuufu bw'ekibanja ekyo tukyabuliddwa nannyini mutuufu nannyini kibanja kubanga ne Juma Nsimbe bwe twaliko mu lukiiko olwasooka ekibanja yakyegaana n'agamba ekibanja si kiki. Nze kennyini ne mubuuza taata ekibanja kyani nti ekibanja nasikira kisikire gwe nasikira teyazaala. Ne mubuuza bwe muba nga mwazaaligana ne Sofia Nassejje gwe wasikira ataazaala Sofia Nassejje teyamulinaako kakwate ko baganda bange ne banziramu ti ebisinga gwe tobimanyi. Nze byange awo byakoma kati embeera eneegenze ejjawo okulabika ng'abaana ba Sofia Nassejje baagala omugabo gwa maama waabwe okuva ku kibanja okwo Juma Nsimbe kyatuddeko. Era bwe twagendako mu kugombolola kubanga nze woofiisi nga baganda bange taata wange Juma Nsimbe tebaleetako eno nsonga yaabwe yonna kyoba beekubira enduulu wabula omuwala Zaina Nansereko ye yaleeta okwemulugunya kwe ng'asaba ebbaluwa ekola ki okwongerayo ensonga ye era twamuwa ebbaluwa n'emutwala ku ggombolola ne batuyita. Bwe batuyita miitingi eyasooka mukadde waffe teyalabikako, baana be bajja n'ekyava mu miitingi eyo nze nga bwe nayogerako okumanya kwange nga bwe nkunnyonnyola banzigyamu mbeera yakuŋŋamba nteekwa kuggyibwako mutwe era ne ripootinga ku poliisi ekyampisi tuusa lwe twakola ki era referensi n'engisigaza ne banneegayirira n'ensonyiwa ayakyogera. Era nze navaayo mu lutuulo olwaddako olwokubiri nga batuyise nze nawa gundi yange ne ŋŋamba nze mukadde wange Juma Nsimbe oba mmwe baganda bange bwe mba nga sirina kakwate wa mukadde wange Juma Nsimbe sisobola kugenda ne mmanjaawo. Bw'eba evuddeyo abanja mukadde waffe Juma Nsimbe, mukadde waffe Juma Nsimbe abe mwesimbu amalirize ensonga eyo buli omu afuna obumativu ensonga yange awo yakoma.
n'ensonga endala eriwo. Muzeeyi Juma Nsembe ye yalibadde mu njogera ye, ye yalisobodde okuwa muwala we omugabo gwa maama we, naye nga baganda baffe be bagezezzaawo okuteekawo omuziziko okulemesa mukadde waffe okutegeeragana ne muwala we Zaina Nansereko. Naye bwe bagamba nti ekibanja si kya mukadde waffe Juma Nsimbe, ate bo ng'abaana lwaki bayita eno ne batunda ne mukuluse buggwaawo, nga era nannyini kibanja bw'anaavaayo tawaanya abaana gwe baaguza. Kati nalibadde nsaba, kubanga ffe tuli bandeemu, bali baganda bange, oli taata waffe, naligambye baganda bange, fe abaana oba mmwe abaana mwalibadde musooka mudda wabbali mukadde waffe taata waffe Juma Nsimbe n'ategeeragana ne muwala waffe Zaina Nansereko ku nsonga y'omugabo. Nze Kato Moses Nkalubo nga ndi mwana mu maka muno nga maka gani ga mwami Juma Saalongo yenna nyine ttaka lino kyabadde bitya? Abasajja bano baludde nga bajja batusumbuwa nga bali ne mwana wa mwannyinaffe yali senga bwe bazaalibwa ne taata ng'atuleyiminga nti wano alinawo omugabo, naye nga lino ettaka kitaffe yali sikira busikizi ku kitaffe omuto ataazaala. Ettaka eryali erya kitaabwe baali bazaalagana lwali Magere. Kitaabwe wamala okufa nannyini ttaka ekibanja n'akyezza, era tewali kyaggyibwayo. Tamuzeeyi n'agenda n'ajjayo okusigalira bya kitaawe n'abireeta naddamu ne biziipaano ku kibanja ekya kitaawe ekyo ekyekijja. Ekibanja ekyekimenyedde baakigabana. Maama jjajjaabwe yali agenda okufa, muzeeyi n'afunako oluuyi ne ssenga n'agabira mutabani we ne muwala, naye ono omuwala Zaina n'akitunda ku mwannyina. Kakati ebbanga lyonna tubadde n'ensonga zino nga tuzinyumya zirina mu high court, naye yeegasse ne Bitabuse ettaka yalitunda tumuga nti walitolinaawo omugabo, ensonga zirina mu kooti. Kati guno akozesa maanyi ayagala kujja kusenda ttaka. Bayeegasseeko Bitabuse bamukasa bakalamazi Basulayimaani Yiga baagala kubba ttaka lya muzeeyi. Lirudawo muzeeyi ali ku kibuga baamutwala nga mulwadde. kati ki kye mwagala okuyambibwa? Twagala kuyambibwa ku babbi bano ab'edda kuba ensonga ziri mu mateeka olwedde mu high court. Tunoonyeza obuyambi okuva ku poliisi y'e Naggala, babaganye tuwa obuyambi beekobaana n'ababbi bano be babawa amaanyi, era ensonga lwaki olaba bakyatuyiganya. Amaanyi balina mangi kuba balina obukuumi okuva mu bitongole by'okwerinda mu kitundu kuno. So twagala kuyambibwa tulabe ng'embeera eno esooka ekkakkanyizibwa paka ng'omusango gumaze okusalibwa okuva mu high court. Saawa Era bano bennyini abayambibwako abagamba nti baagula okuva ku Zaina, omuli Sulayimaani, Mukasa, Moses, Kalamagi n'abalala bangi abagamba nti baagula bamuwa ssente naye nga babbi. Era bamukasa bali emabega w'okuleeta guleeda. Mukasa, Kalamagi n'abalala be baleese guleeda eno tebaagala kusenda ttaka lino kulitwala. Esebo gange nze Mukasa Moses ndi musajja musuubuzi wa ttaka. Mukadde ono tuliwo okumuyamba kuba ekisooka basooka ne bamububunga ne tumutaasaako tulabe ng'afuna ettaka lye, era bwe yagenda mu kkooti emukono bamuwabira emisango ebiri, era omulamuzi n'agitunulamu ng'omukadde mutuufu, ne gigobebwa ne bateekako n'omuliiririra. Abampuliriza abali eyo mwenna abalina obusobozi okujja oyamba ku mukadde ono afune ettaka lye, nsaba mujje, kuba omukadde ono amanyikiddwa nnyo. Babbulooka be bagamba abayaaye abo balala, naye si nze. Nze najja kuno
bwe najja kuno nena bw'omukadde ono n'ambulira ensonga ze nenjijja mutaase ku bizibu bye era ne bamutwala mu kkooti n'awangula omusango ogusooka guno era balina omuliririra. Tusobodde okuleeta guleeda etereze wantu wa mukadde azimbewo ennyumba abeere ng'abeerawo naye bwe tuleese guleeda poliisi eze netuyimiriza era bwe ze netuyimiriza naffe netuwuliriza guleeda nebaawo nedda wabbali ne batugamba ensonga zino tweyongereyo mu kkooti. Naye tusaba omuntu yenna ali eyo ng'asooka neeyungamu tuyambe omukadde ono tujja kubeera bumu. Ne twebaza nnyo Bukedde TV okubanga ebifaayo mu mawulire nga gano neegayisa bano ne bamanyi okuyamba abantu kuba omukadde ono alina abantu be naye talina baana. Yaliwo namusanga nga yekka yalwana nange nensalawo muyambeko. Nze Nsimbe Janati Nabankema. Amanya gange nze Nsimbe Janati Nabankema. Oli muwala wange? Ndi muwala wa Mwami Juma Nsimbe nannyini ttaka lino. Ki ekibaddewo? Ekibaddewo olwaleero abaami bano abaagala okubba ettaka lyaffe bazze olwaleero ne baleeta greda kubanga era tumaze ebbanga okuva kumpi mu gwakusatu gwakuna twafuna obutakkaanya ku ttaka lino ne muwala wa ssenga waffe omuwala oyo bamuyita Nansereko Zaayina yaleeta ababbi ku ttaka lino ng'akomplaininga ng'agamba nti ayagalako kuno omugabo. Nze sirabanga mwana wa ssenga asaba mugabo wa mwannyina naye twafuna obutakkaanya naye ng'atawaanya muzeeyo ebbanga ddene nti njagala ompa omugabo gwa maama wange ate ng'omugabo gwa nnyina teguli kuno. Omugabo gwe yagufuna gwali kyabakadde bwe yagufuna n'agutunda. Zaayina Nansereko kubanga abeera ku mutala guli ekyabakadde bwe yafuna omugabo gwogwe n'agutunda. Kati bwe yamala okugutunda n'asalawo okujja okukola ki okutawaanya kkojjaawe Juma Nsimbe nti ayagala okumusaba ettaka kubanga anoonya obugagga. Ku Independence nga mwenda Zaayina Nansereko ne gurupu ye okuli Mukasa okuli Kasule okuli Nansereko Zaayina n'abalala bajja ne baddamu okutema okusaawa n'okwonoona ebitooke ebyali bimaze okumera byonna ne baddamu ne babisaawa kubanga bakozesa chance kubanga lwali lunaku lukulu ne baddamu ne bajja okusaawa okusala emiti nga bwe batikka bwe bagitwala ne twekwerako omulala kubanga tulina kanso waffe atembeeyo ensonga eno ne tumukubirako ne bambi muwangu ddala n'asobola okutuyamba n'akendeeza strike eyo. Naye kakati ne bagenda nga beewera nti tujja kukomawo mu bwangu ddala tuleete greda erina okusenda naye ng'ettaka lye basenda babba bubbi kubanga babbi. Twagenda mu kkooti twafuna looya yasooka n'atwala omusango mu magistrate naye ne tumugamba nti kansoma yange omusango wano w'ogututte si we watuufu bajja kukola kibajja tusingirayo. N'atwala omusango mu magistrate twekubye nti tumugamba kansoma yange omusango wano w'ogututte gwakyamu nainsistinga kubanga eno saidi ya Nansereko Zaayina baali bamaze okumuwa essente n'agaana naye twalabanga agaanye tugamba katwale musango guno mangu ne tufuna kanso omulala kanso ntwatwa n'asobola okutuyamba n'atwala omusango guno mu high court era katwetwogere essaawa zino omusango essaawa yonna kugenda kuwozebwa mu high court. Kyewuunyisa nti ate kyamaani waffe ow'ekitundu kino LC1 Wankonge ate naye akolagana n'abamenyi b'amateeka bwe baleese greda ku ssaawa 12 nga bwe mbategeezezza bwe bakitadde ku ttaka etandise okuguredinga ate bakutte emmotoka egireese ne bagitwala wa kyamaani owa LC1 Wankonge ne bagikwekaawo. Naye twebaza Uganda Police kubanga IGP yalagidde nti emmotoka ezo zebakozesezza nazo zikwatibwe. Amanya gange nze Sula Sebugwawo ndi muganda wa Juma Nsimbe. Twafuna ekizibu omwana wa mwannyinaffe n'ajja wano n'agamba alinawo obugabo
ate ng'omugabo ogugwe ogwali ogwa jjajjaawe ogwali ogwa nnyina yagufuna gwali kimenyedde. Kino ekibanja tekyali kya kitaawe wa Nsimbe, kyali kya taatawe omuto ataazaala, baali bamuyita Zaidi Buswandi, n'alaamira omusikira. Kakati omwana ono abadde akolagana nnyo ne kojjaawe, kati n'afuna ekirowooza nti alina okubba kojjaawe amubbeko ettaka. N'afuna ababbi b'ettaka omuli Mukasa, Kalamagye, bangi Bakasule. N'akola ekiragaano mbw abaguzizza. Ebyo tubimanyi byababbi battaka, bo basobole okulwana afune ettaka, kubanga bwe bajja wano bakola endagaano ya miliyoni 5. Kati 5 kyali kitegeeza tuteese tumuweeko. Owulidde, fene tugaana kubanga ettaka talina akuwadde mugabo akatinirwe kati talina akuwadde kakwota, kuba omugabo ogugwe yagufuna n'agutunda wali kimenyedde omuwala. Ne bajja olwasooka ne basaawa wano wonna waliwo emiti n'ebitooke n'emmere, ne bagisomba ne bagitwala. Ne badda ogwokubiri, kati kyekyo ekisaawe kyolaba, ne bajja ne basaawa nga basala emiti nga batwala. Naffe ne twekubira enduulu ewa Kanso Jackson Ntwatwa. Omusango guli mu High Court, ate baleeta Gwenda kola ki, naye nga balina amaanyi mangi, ate si balumiza bano yekka, balumiza abantu bangi, babbye ettaka ly'abantu bingi bye tumanyi ne tutamanyi. Naye twekubira enduulu, gavumenti etuyambe mu Kalagi naddala Kalagi na Kifuma, mulimu babbi battaka, tebakyasuubula ttaka, olyagulawo kampani nga bula kyasuubira kubba ttaka ly'abakadde. Anti kati baddira omwana omusirusiru, owulidde, ne bagamba kati tugamba nti watunze, tukolera endagaano, ne bajja kulwana bulwanyi. Tebateekamu wadde sinja 10. Kakati kyekiri wano, teri yateekamu wadde sinja 10, wabula bajja ne bakolagana ne poliisi oluusi emu, abamu abaluvu, owulidde, ne bajja ne bakola ki, ne babalaga nti twaguze wano mutukavalinge, owulidde. So twagala kuyambibwa mukadde ono asobole okuddizibwa ettaka lye, ettaka lye baliveeko, bwe buyambi bwe tusaba. Mukadde wa myaka emeka? Myaka 85. Owulidde, tusaba bave ku ttaka, ettaka lya mukadde alikolereko. Baatema emmwanyi ze zabadde alyamu, baatema ebitooke mu abadde alya emmere. Kakati takyalina kyalina, ennaku ezo zonna tubadde ku kitanda Kibuli nga puresa yalinnya, owulidde, amazeeyo mwezi mulamba. Tutandike n'erinnya. Sebo, amanya gange nze Nansereko Zaina, ndi mukyala mutuuze mugombola y'Ekyampisi, ekyalo ky'abakadde. Muzaalibwa omukyala Sofia Nassejje ne Haji Juma Kiwalabi, bombi nga bagenzi. Nziriramu ku myaka 63. Ndi mukyala Muganda neddira Kkobe, maama wange yeddira Musu. Naye nzaalibwa abantu babiri, kubanga bamaama ne bazaalibwa nabo abantu babiri, kojja ne maama. Kojja wange ye Juma Nsimbe, maama wange ye Sofia Nassejje, ye yafa, naye kojja wange akyaliwo, Allah akyamukuumye. Naye nagenda ne musaba omugabo gwange, ne ntuula mu lukiiko lw'ekika, ne nsabiramu omugabo gwange. Kojja n'agamba sirinawo mugabo, era maama wange kojja n'agamba ye abantu bwe yasikira teyazaala, tewali kibanja kya jjajjaawo, naye ng'ekibanja kya jjajja wange Amisita Omusange kojja gwe yasikira era mwali, naye yateekawo omusajja nze gwe sirabanga nako ng'amuyita taatawe, Semeye Juma Buswandi, nze saamulabako. Naye mu butuufu nasaba omugabo gwange ogwa maama wange, kuba naffe twazaalibwa abaana babiri, nze ne mwannyinaze Ayubu Kikadde. Era mwannyinaze Ayubu Kikadde Allah yamujjulula mu bulamu bw'ensi eno, nensigalawo abaana b'omugenzi. Nze Nansereko sizaalanga ku mwana, ndi mukyala mukadde, era embeera gye ndimu nze ngimanyi. Okubonaabona kwange nze mbaddewo ku lwa gavumenti yange,
nze mbeerawo nesigamye ku gavumenti na Allah yekka yasinga okunkulembera mu byonna naye mbabuulira ebigambo bino ettaka kkojja yaliremera n'agamba nga bwe litali lya kitaawe era yeene gwe yasikira teyazaala abantu tebamugamba nti wadde teyazaala naye ozaalibwa ne Sophia Nasejje nti ye n'agamba nti nze nagenda nengaba nekimenyedde omugabo gwa mmange naye nga n'akatundu jjajja ke yampa yakampanga omuzzukulu naye ettaka yonna eri ekimenyedde era mugabo gwa maama wange nagwe yagutunda n'atunda ogwa jjajja n'atunda n'ogwa maama kati nawano nze kwe kwagala neekubira enduulu gye muli basebo ne banyaku gavumenti nze njikubira omulanga njikoleredde nnyo okuva gavumenti yajja mu buyinza chairperson NRM ku kyalo ky'abakadde ndi mukyalo omutendekeko owa reserve force enakawa enamba yange ngimanyi bulungi nze siina kubeera awo nti nabonaabona n'ensi naye mbadde mbasaba mbonyeebonye mu nsi ate ogenda okusaba kkojja ampa omugabo gwange nkaddiye ndi waka abaana bange batukulu bange benina benkuuma n'abantu bebandeetera bwe ndi n'abakyala ku kyalo abaana ninawo bangi kumpi 20 bonna mbatadde okusomero basoma abaana sina kyembaliisa ate nze mbonaabona n'ettaka ojja yagamba siinaawo mugabo buli lwengenda ku gulawundi bannemesa buli lwengenda ku gulawundi bannemesa nafunye court order yeno gavumenti yasazeewo nenfuna njirina naye court order eno era endagira kudda ku ttaka nabo bennyini bandiyirire owulidde kati nze nagobererwa obwenkanya n'ekimanya bwe nafunye court order nina kudda ku ttaka lyange mbeere ku gulawundi bagenda beeyongerayo bavudde mu kooti esooka bagenze aba chief magistrate bagenze mu high court kati nninda gwa high court owulidde naye lwaki nze sifuna bwenkanya court order yino ensaliddewo ngambye bakuliyirire genda odde ku gulawundi ku ssaawa eno bagamba ate bangobako kati nkole ntya nze ndi waka abanwanirira baana balenzi banwanira balabye nti nfuna obwenkanya era nze siva waka ntuula waka wange owulidde nina puresa bagende bankubira eyo sigenda era nze ndi waka wano wendi naye amazima ga Mungu mpisibwa bubi nnyo kubanga nze nsaba abakulembeze mu gavumenti mu nnyambe mama Nabbanja mwami Mayanja mbadde mbasaba ab'ebitiibwa sebo pulezidenti bw'olaba eggulire lino nyambaako waliwo gamba nti nno ngenze nenyonoona ebintu by'omuntu naye nze maama wange we yalimiranga nga tugenda netulimirawo ne tusimbawo ebintu bye twajjawo era ffe twabisimbawo ne maama n'akayumba akalimu yakamenyamu kkojja nga kyatayagala gwe mugabo gwa maama ngufune ankozeeko effujjo lingi nembireka tayina LC1 yaginyooma yamanyi bulungi nti nnawo ettaka LC3 yaginyooma teyagenda engende wa RDC n'amuyita teyagendayo owulidde nensigalira kudda ku poliisi paka lwengenze mu kooti neŋŋamba kangobere process nga bwe zitambula paka lwe natuuka ku lyengedde nsaba buyambi basebo ne bannyabo nabawulidde amanya gange byange bikomyawo amanya gange nze ndi mulwanirizi wa ddembe ndi munnabyabufuzi mpagira abantu babiri Lebo Kibuule sisobola kuwagira muntu wa Nuupu Lebo Kibuule muyina ne mu nyumba yange kyemanye eggulire lino limukutte naye nze kyensaba nnwaniridde pulezidenti wange okuva lwe yalinnya ku bukulembeze n'olwaleero siribeerangako mu guppande ti ninye eno ninye n'eri n'abantu abagobereza bange mu kyalo babimanyi nze siibeerangako mu guppande paka olwaleero mbadde nsaba pulezidenti nange nga bwe nkulwanidde nange nnwanirira mukama wange nwanirira onsindikire ku bantu abava mu state house bajje bannyambe naye empisibwa bubi kojja yani amanyi ye Juma Nsimbe ali mu maaso g'omuzikiti Masigiri mu Nkonge ye Juma Nsimbe abaana bamugjawo ne bamukweka abaana oyo mwami Ntwatwa n'atandika okugamba nti looya n'atandika okwogera ebintu ebitajja n'agamba nti looya n'engende eri omulamuzi n'engamba omusajja oyo akolage ku lupapula byo bwe yamugenda omubuuza nga tabiina n'agamba munsonyiwe bane temuteekako mpingu chief magistrate n'abambi n'amuleka naye kati oyinza otya okubeera awo nga ddala weeyita looya atambula na mmundu oyo mwami Ntwatwa atambula n'emmundu mu bantu mbulooya nze simanyi naye kyemmanyi ndowooza emmundu bwegisayininga oba nayo kooti okumpa bino okumpa olupapula luno lwa court order
abaana kwe kutwala greda balabike nga bayimirizaawo omulimu. Naye ngenza okulaba ng'ate abasirikale bazze okumukwata okubakwata kubanga nze sibaddeeyo bazze okubakwata. Naye ng'ekintu ekikulu nsaba buyambi nze okiwa pulezidenti nsaba buyambi. Funa abantu abakola mu State House nange banyambeko. Nze njiyingiramu ng'obaddeko birala by'otuyitidde nayingirayo dda naye sigenda lwa mataka naye nagenda lwa bulumi n'abaana bamwannyinaze bonna badaaga nange ndaaga. Kati fembi twasooka nitumusaba omugabo nga ne mwannyinaze mulamu yagamba twagala mutta naye si kumutta naffe twagala bwenkanya tusaba bwenkanya naddala nze kati yasigalawo nsaba bwenkanya. Nze simanyi kirabika obeera yawangu abaana be balabika mu kkooti abaana bakojja bokka ng'ate nze siri nze mbeerawo bwogu kuba maama yanzala bwomu naye nze simanyi bw'abanga ayagala kukiwamba batusalirewo kati kkooti yiye esazi kati ye ali alemedde ku ekyo kati yamanyi ekibanga sikifune nga nkivaako bati Allah bw'aba ageze ng'ayagala kukisigaza yekka kubanga muzeeyi twani bali tutuula bansaliddeko kati n'akantu kyalema ati yaleeta mufere oyo omutwatwa atandise okumubba amuteekesaako ebyonkumu amuggyako yiika ye yagwe eri n'azirika bagambe nti nze musse nze nvuddeko akabasa naye yamuteekesaako ebyonkumu ng'amubbako ettaka lye bw'atwala yiika era olwamala bamugamba nti taata ffe gwoteddeko ekinkumu tumuguzizza kojja yagwe eri n'afa naye nga bali abaana bakojja abala bambuulira ne mbagamba be bamanyi ento ebyange byebyange naye nze nsaba kuyamba eri gavumenti n'eri abakulembeze mwenna saba mujje munzirukire. Nze kinneewuunyisa muzeeyi wange muzeeyi Juma Nsimbi tabeerangako wali mukulembeze n'omu nga bamuyise n'ajja wadde olunaku n'olwo bamuyita mu LC1 teyagenda mu lukiiko ne bamuyita ku LC3 teyagendayo ne bamuyita ewa RDC negenda ewa RDC omuwaabirayo RDC n'atuyita ffembi enyuyi zonna era omwami oyo teyagira teyajjire kojja wange era teyalabikayo DPC n'amuyita enaggalama era teyajja kati awo Kibule naye ajja kugira basaba ne bannyabo nze baganda bange mu abali awo nze mbeera gye ndimu wano mu Kyabakati nze ndi mutuze mu Kyabakati ndi mu ggombola y'ekyampisi naye nze omwami oli anyomye kkooti zonna eza wansi n'eya waggulu eya RDC pulezidenti waffe ali ku disitulikiti naye n'odi RDC naye yamunyooma naye nze mpagidde gavumenti eno nga mpagira pulezidenti Museveni pulezidenti Wambono Museveni nga muwagira pulezidenti ono nga muwagira honalebo wange Kibuule wano yenze nga tulina omwana waffe ne Janet Museveni naye ebintu bino nze sibiwagidde mwaka bipapula byange nabiteekayo dda simaze biteekawo nti kubanga mawulire ebyange bibeerawo eva era nze enyambala engoye za yero buli omu n'akambanja gwe w'abakyala mbadde kusaba munnange onnyambe taata wange pulezidenti nfukamidde ku maviivi gange nze nkussaamu ekitiibwa mu buli ngeri yonna nkussaamu ekitiibwa mukama wange nsaba Allah ow'ekisa akumpangaalize okusinziira ku byonna wadde naaba nvuddewo obulamu bwange buli mu matigga kubanga bantiisatiisa ku kyalo wano bajja ekiro amamotoka ganeewubako olaba bamundu nga bayitawo nkubira patro naye ssemu nsaba onnyambe onsindikireko ku bantu ba State House abalamuza amazima naye ettaka linnemeredde gendawo lwaki sigendawo bali bagamba tujja kukutema owulidde era baatiisatiisa ku ggomola nga ne kiifu kyamaani siri waali ne balagira kyamaani owa 1 ng'osaana kusalako obulago paka oyo omulenzi yakyogera ne bamuteeka munda tugamba oli mukutya ndi mukutya neeraliikirira abantu babatambala ba ku TV wano babata naye wekitibwa pulezidenti nsula mu matigga g'amaanyi era ndi mu bulabe n'olwaleero.
ongezemu mumu mwenye mberamu akola nawe songa mbere sitekedino alisala kumanyani bavumaganya gavumenti kati oyo akulembera alinga sirina kyengenda kulira sirina temumala gankwata mutyo nina eddembe lyanbakuleka omusango mwe muteeka n'emikono ku ndagano nga babba amataka gadde kuyiyo twala eri akakuba n'olulimi bwe mba nina etteeka lyemmenye muntwale mu mateeka temulina kyemunjagaza alina etteeka lyankwatiramu ankwataawo weefula linga tali mukulembeze obeera mukulembeze tebogera bwe bali jangu mugulewo kubanga tasobola okugulawo yali mujiku yebekobaana n'ababbi ate ne bavumaganya gavumenti bwebagambye eyo emmotoka era ali wano ku lwa mmotoka ng'asobodde okwogera bwanti awali abamusinga akimanyi efe abawana amanyi jajja waffe bakitaffe bonna bonna naye nga kitaffe omu yatutunda naye ngaoyo kyamaanyi alaga mbu tatumanyi mbu wano osimanya woolitaata ne tumugirayo ekiraga nti nno wano family asset tetundi bategabana ate ekyatuyambanga jajjaffe yakola gavumenti n'agamba ali batuuze nga tekuliiko mukono gwe ali batuuze naye ngaoyo kyamaanyi yakola ekipapula ekiraga wano waolitaata wano era tubadde mu makoti nga tutambula olwoyo kyamaanyi omubbi ne bagulirira amakoti mubbi ne bagulirira ku makoti ku poliisi kuki naye era ekyasinga otuyamba twafuna tata waffe kanso ate nga amanyi buli kimu oyo kyamaanyi tiwanowo wa muzeeyi Kasimu Kalungi kyaliwo Blacklist. That is simple. That doesn't need a lot of stories.
omuyambi eki polisi eza kutereza ŋŋanyi polisi okutereza ebyayo nze wandabyeyo nga ninnyayo baba omukadde myaka 10 byonna ebibeerawo nali mbaddewo gwe kujakera olinako kikalinga manyo kalinga embizi bowe okusaka emikono ebyamwera bwe kiri afaanibakatale oyinza okyogerako ki kino eyepangapanga jakube chairman yajje Kutu nanti badamu ni wali sawa. Tuan nanti badamu ni wali sawa. Kati nze weekulidde okutuuka wano oli ali mu myaka emeka? Talinaako bannaffe, tetuli babbi. Zayina mubbi. Zayina Nansereko ddaali. Gano amalala tebagategeera, bategeera lya ddaali. Ddaali ery'ekiyaaye. Bw'atyo bwe yeefuukidde kkojjaawe, naye taata waffe embeera mbi. Eno yensalosalo kutukoma ku kkubo era wano yensalosalo bwetonga wolaba empanyi we zikkirira kati batandaze ebbanga ddene kubanga mu bwakuwuuna ng'omwalo oyo Nansereko Zayina atukaayanya ku ttaka lya taata waffe naye baatema emiti egy'enjawulo
mwalimu payan, mwalimu emisizi, mwalimu fene, mwalimu emicungwa. Twafuna tubafunye before independence. Naye twafuna twafuna bannamawulire bajja ne bakwata ebifaananyi era gye biri mu midiya ez'enjawulo. Naye byasinga okwonoonebwa oli kubanga ono bamutemye ku independence, ono tubali tuzzemu okusimba emmere naye ng'emabega gyegyo n'emiti gye baayonoona. Mwalimu emituba, fene, kalitunsi, emicungwa, emiyembe, kasooli, emmwanyi kuba omuzeeyi abadde adipendinga ku mmwanyi ze ng'anyoga. Naye kati kino kyonna ekibangiza kyonna baakitema okuva eno ku luguudo paka eri wansi tusobola okweyongera ebitooke bye baayonoona wano wonna baayonoona okuviira ddala eno okufiira kubanga n'ennyumba baakumira ddala ku nnyumba. Mwalimu ebintu bingi byemuli bye tubadde tulya bwe tulimira kuno waffe. Naye omwana ono Nansereko Zaina daali eyeeyita daali kuba daali lya kiyaaye naye lya kiyaaye naye lyerikola lya kisuubuzi. Kati bw'ogamba nti Zaina Nansereko beebuuza erya Nansereko yaani okuggyako erya ddaali. Yabba ku muzeeyi waffe kubanga yatuyambako. Nyo muzeeyi waffe oyo yalwala nnyo covid najja n'atuyambako kuba abaana abamu tetwaliwo. Naye olwokubanga mwana wa mwannyina muzeeyi waffe yali amwagala nnyo era y'omu ku bajjanjaba muzeeyi waffe covid. Kati ne mu kisenge ng'atuuka naye ayina empapula ezimu ze yabba ku muzeeyi waffe ebiwandiiko ebimu n'abitwala kwe kweyambisa okufuna chance ako ng'akompulenyinga nti kuno alinako. Yafuna ekimmenyedde ye yali omugabo gwe kubanga baafuna babiri ye Nansereko oyo Zaina n'oyo mwannyina yibu kikadde. Mulaba emmere yaffe yonna we tebagyonoonye ebitooke byonna baabitema kubanga ate ffeeza eyasooka bibadde bizzeemu okukula era bakati babitemye ku independence bino wano wonna nga wewere emmere yaffe yonna bagyonoonye emiti yaffe bagyonoonye. Kale efitina kuba kati otuuka ku kyalo kino tewali ayina ttaka bweriti okuggyako omuzeeyi wange yekka yaliina. Owulike efitina n'enswaba n'effutwa kwe kwagala okubba ebyaffe kuno ku kyalo tetulina ettaka bweriti tolina weolisanga okuleka muzeeyi wange Juma Nsimbe yekka yaliina. Owulike kwe kwonoona bino byonna za mu high court. So kati twagala okuyambibwako tulabe nga gavumenti evaayo okuyamba bannamukadde we bati nga muzeeyi wange kubanga ali myaka 85 naye nga tutaba okuyambibwako tulabe nga tugobebwako bakifeesi bano abakulembeddwamu namukadde Nansereko Zaina eyajoyininga ekikoosi ky'ababbi okulaba ng'akola ki ng'atwalako ebyaffe ebyo byonna yabitunda nga tuli abaana 12 muzeeyi waffe byazaala tuli abaana 12 naye abalala babeera mu bifo ebyenjawulo bajja lubalima babeera walako. Twali tusingawa mujjwa mwana wa ssenga waffe yali emabega w'abakifeesi bano ng'abakulemberamu ng'abaleeta ku ttaka lyaffe nti kuno ayinako omugabo. Ebitooke bino byonna baabitaba ne babiteeka wansi byali bizzeemu okumera era nga twesunga tugenda kuddamu okulya kamere naye byonna babiddamu ne babitematema kubanga yaleeta bakiyaya abanywi b'enjaga nga bafuuwa amajambiya nga tetusobola kubeerwanisaako kulaba nga tubalwanisa. Bayina ebyokulwanisa bya njawulo. Ekibanja kino kiweza eka 5 ne desimolo ezigwamu era nga gano ge maka ga muzeeyi wange wano we tukulidde era nga watuzaalidde ffenna. Yesebo. Tuli ku kibanja. Temuli ku ttaka. Tetuli ku ttaka, tuli ku kibanja naye nga ettaka lya Ssaabasajja Kabaka mwe tuli. Yesebo. Kubanga batemyetemye enku olw'obuluvu bwabwe ne bakuŋŋaanya ezimu baazitutte ezisinga obungi naye zino twazibasuuzizza.
That's all. Era bulungi. Mbona n'okubanja ninganga kunaku. Mwana tasiteyo.